The newsroom, where untold story is revealed. Abana bano mwagamba nti basibiwa lwa byabufuzi Uganda dabe katendo na basibe ba political prisoners. Kino kikolewa abana byabufuzi abenonyeze bya baba bakozesa. Abana basibiwe bakize misango. Abayina bomu, abayina amasasi, abakolanga bibomu ebikolerere. Bayogedde gye bali abekireka yabikoleranga ludda wa abikalangala ate kalangala baddo abamu badduka buddusi kuliko no n'abadduka abana bano bali mu teke 3 kyembadde mumanyi nange mbadde sikimanyi mulimu abaana abattanga abamaje ne bababaka emmundu mujjukira abana balumbanga police. Yeah, I remember police bebagaza police station za Fraser Toronto nazo balumbanga police era battaba police we bali obujulizi bonna we buli mujjukire nti abaana bano singa omusango ninga bawalabyeko abaana abo omwana omu yampadde n'ensawo yino bazikolerayo bye bakola ruzira omwana omu yankoledde akasawo kaakano era thank you so much bisanya muhaidini amanda bano bampadde amanya gaabwe n'ewaabwe bibino era nabisuddemu ankusomere limu kulimu otegeere bibi eno ensawo baana beruzira bye bagimpadde sigendangako ruzira kulaba baana abo era mbadde wa kugendayo naye sijja kugendayo ojagiteka wansi amanyo beyond the newsroom weba ligenda maaso n'okubeera nga ogoberera omukutu guno nzedde niyo okukutuusako ensonga ez'enjawulo nga bwe zigenda maaso n'okubeera nga zitambula. Waliwo video gye praying nga presidential advisor Nakangobi Jennifer Furufiga avaayo ategeeza nti mu Uganda tetulina aba political prisoners oba abasibe abasibiddwa ebyobufuzi ng'agamba abaana abali mu makomera bagenda maaso n'okubeera nga bakola ebikolobero okwali okulya mu nsi yaabwe olukwe emisango gy'okubeera nga bagenda maaso n'okubba ebintu by'abantu okugezaako okwokya amasundiro g'amafuta oba tukite petrol stations okulumba poliisi ne bakuba poliisi ne bababbako n'emmundu. Njagala okuzzayoko emabega 2018 His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali mu bitundu by'omwaluwa ng'agenda mu maaso n'okubeera nga banoonya akalulu yali by elections oluvannyuma lwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Honorable Abiriga okubeera nga afa. Kyagulanyi basinkana eyo ne convoy ya President Museveni abakuba Kyagulanyi we wafiira ne eyali driver we Yasini Kauma bamukuba amasasi ng'atudde mu muto gw'emabega. His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu yali ng'atuula ne bamala ne bakwata Kyagulanyi bagamba bamukutte n'emmundu 2 ne magazini z'amasasi n'atwalibwa mu kooti y'amagye ne paka nakati naye yeebuuza emmundu zange zaalagawa ze baamusibako. Olwaleero kineeno eno show egenda kubeera y'abantu abo abalowooza ennyo era nga tulina okubeera nga tulaba video eno tugimaleko ate tusobola okugenda mu maaso n'okubeera nga tugitegeera. Ye Furufiga okubeera n'amanyi agogera bino diiru yavaawa kakati nno wuuno amaze okubeera nga ayogera ebyama. Diini Lubowa eyavaayo n'agamba nti Joel Ssennyonyi yalya 1.7 billion. Ajjukira nti Katumba Gerard yavaayoko emabega n'ategeeza nti ono yaweebwa diiru ey'okukuba nuupu okugisuula ku ttaka. Kakati we twogerera Jennifer abotodde ekyama n'agamba nti ono ali ggulu ewa General Salim Sale alinze kumulaba kumwokya. Abamu kwabo babloga be mbadde mulabanga ab'amaanyi kuli ba Calvin Kayanja Godfather be bamu kwabo abayayanira okunona ensimbi okuva ewa General Salim Sale. Byonna Furufiga yabyogedde. Abalala kubonga ba Bukenya Media oyo nno ye yabadde nayo ne basefuko ne banne ne bagenda maaso n'okufuna akasente kooteeka abaho. Bonna timu Lwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mu kavidiyo kano kalaga ebifaananyi nga babizonto bali ggulu. Olunaku olwa Sande kavidiyo kano we kagenze maaso n'okubeera nga kafuluma nga kooleka abasajja bakulu bano nga bali eggulu ewa General Salim Sale. Nga bw'okalaba bwe kati we kagenda maaso n'okubeera nga katambula wabula kankuwe kodi eno eyagenda maaso n'okubeera nga esaasaanira ku mutimbagano n'ewawaaza amatu g'abantu nga engabana y'ensimbi ezaava eyo zibatabudde. Awulira nti teri sente za banka wa Salim Sale twakufuna sente mmeka wa Salim Sale tugenzeyo nga ziva mu banka kukyanga tugendayo
emirundi emeka sente bazituwa nagirinako obuyinza eriwa erina okugendako sente akawunti ki yakuliyetinga akawunti yakuliyetingibwa emaze ebbanga ya equity akawunti kati eyo bwetuba tukiryalinga bintu tusobola okugenda eriko signatory ono ne Robert oba kwendi babiri tusobola okufuna back statement yayo nolaba sente eddiro zasembayo okugendako ngenda kubeera nga nkozesa authorities ez'enjawulo n'okubeera ethical and professional nga professionalism ya mawulire entuufu bw'erina okuba without being biased. Ngenda kubeera nga nkuwa ekyo ekituufu video gipereka like etambulire ddala ate etuuke ne kwoyo omulala eyandyetaza ogenda maaso n'okubeera nga agifuna. Full figure Nakangubi Jennifer yavuddeyo n'ategeeza nti Shamimu Malende talina kyakoledde bannakampala okujjako okwewa mu kooti ng'ate n'abaana abajjako ensimbi. Kasookeeko video ya Shamimu Malende ng'ategeeza nti ye emisango gy'ebyobufuzi tagijjako yadde omunwa ogumu ogw'ennusu era yasalawo n'agamba nti kyenmanyi kyennasoma kyengenda okwata mpeeyo nze okuddiza struggle n'okuntuusa wano weeri. Shamimu Malende agamba ye Kagabe Mafuta ageeteramu n'abaagala okubeera nga bamuwa ssente zirina okugenda ku kitebe ne bagenda maaso n'okuzisa mu ggwanika ly'ekibiina basobole okuyamba kwabo ba political prisoners ne families zaabwe. Emisango gino nasalawo ngikolere bwereere egirimu ebyobufuzi naye osobola kubanga okola omusango wakati omuntu nakukubira essimu nakugamba twagala nti Shamimu tubadde tukusaba katukuweyo ssente omusango ogwo tukole ki nedda nti akusasule to do that case ate ng'oredde omusango oli mu kugukolako already ogenda maaso n'omusango. Yes. Naye nakubira nagamba tubadde twagala tulaba okola biki naye tuba twagala tukuweyo ba milioni 5 akwebaza obanga ayina engeri nga ayagala oba ogutambuze mu ngeri nti akusasudde to do it. Era nina obuzibu enfunyemu nti abamu waliwo abanyigidde olw'okugaana okukwata ssente ezo olw'ensonga nti bwe nali nayingira n'ekigendererwa nti emisango egyo sigikwatira ssente. Era nemba advisor nebaga wabeera oyina essente zonna zoyagala okusa ku musango naga gwa byabufuzi essente osobola ogenda ku secretariat yaffe kuba ina welfare department eya NUP basobola okuzikozesa kubanga balina department gye bafandinga ate n'okuyambako abaana b'abasibe n'abantu b'abasibe. So for you don't encourage kukwata ssente yonna mu kintu? Nze nga Shamimu Malende sikwata ssente mu musango gwa byabufuzi. N'amafuta nze ngeeteramu era sigasaba genda obuza basajjirinya emyaka 2 buza abantu bonna sisaba ssente mu misango gya byabufuzi kubanga nakigenderera nengamba ekyo kyengenda okuwaayo. Ebyo tumaze okubeera nga tubifuna ebigambo bya Shamimu Malende. Kakati full figure Nakangubi Jennifer ng'ategeeza nti abaana bano baakwatibwa mu byobufuzi nti siba political prisoners wabula bazze misango. Guy bamuyita Commander Adam omukuba bodyguard ba His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nali mukolako interview mu mwaka guno gwali mwezi gwa 3. Osobola ogenda maaso n'okubeera ng'onoonya interview eyo mu video wansi gye twakola ne Commander Adam. Adam agamba babakwata eruuka bwe bali ne His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bagenda maaso n'okubeera nga basibibwa Kyagulanyi ne bamubuuza bupaka lwe bamuzeewe. Abaana bano baatulugunyizibwa ne babateekako n'okubeera nti baali batujju ne babagamba nti no babakwata n'emmundu. Jjukira nti n'abaana bano babakwatira mu field nga bali mu kuuma mukama waabwe abatayina kintu kyonna kye baayina. Essaawa y'olwaleero full figure agamba nti Machete yamukubira essimu era agamba nti Kyagulanyi yagenda nga maaso n'okubeera nga ne tiimu ye ng'abasasula emitwalo 7 abamu nga bawaayo emitwalo 5 osinzira ku full figure. Nti sente zino zaayitangamu zaake embu era sheno agikoze lwaleero ku sort media. I'm not attacking any media house, but being frank and profession okwogera ku nsonga kubanga waliwo ebintu ebimu nga media house egenda ne controversially to media ethics. Inti zeziriwa toina beera biased
oyina okuleeta amazima oyina okubeera omwenkanya mu nsonga zonna z'oleeta toyina kuvoola oba okuweebuula omuntu yenna oba ekitongole ekirala. But show yaabwe ey'okumakya ne Muzeeyi Ssenkubuge bino bye yafuuka. Nze ndaba abantu banyona eddiini nti amuleseyo eggulu nga talabe na jjene nakati gyali yeebaseyo ddiini saba lwansonga ki nayise Godfather mugamba jangu ne Kelvin Kanya muyita mujje tukolere wamu mujje bo balowooza nti nze banjawulo nnyo nze nja kumulaba nzekka nze ndi wakitalo nze nakugenda nzekka bwe mwogera kunyerange mundira mu ssente no lwaki njagala kiriyalinga muganda wange gwagenda maaso n'okubeera ng'ongoberera soko subscribing egwatanatwegattako kankujukize nti Sheikh Ashraf Deme musomi wa ddwa mukubireko okusima esembe 11 wansi ku screen ate gweyagala olanga naffe tukubireko okusimu zaffe weeziyawo wansi awo wennyini Nakangobi Jennifer Folofiga abaana bano bakwatibwa batwalibwa mu makomera. Ssemateeka wa Uganda agamba nti omuntu civilian taawozesebwenga oba tajja kuwozesebwanga mu kooti y'amagye nga si munnamagye oba nga si oyo eyawummula amagye unless omuntu oyo ng'akwatiddwa n'ebintu by'amagye ate ng'amaze okubeera ng'akakasibwa nti kituufu abadde nabyo nga n'obujulizi bwonna weebuli. Awo musobola okugenda ne mutrying omuntu oyo mu kooti z'amagye. Kakati gavumenti yaffe ennungi eyakuno yo kyekola okukwata ne gavumenti agundi twakusanze n'emmundu ne bakutwala bulungi mu kooti z'amagye n'ogenda mu maaso n'okubeera nga obitebya. Fulufiga agamba nti abaana bano tugenda maaso n'okubeera nga tubajjayo. President Museveni bwe yagenda maaso n'okubeera nga alonda Honorable Minister Balaam Barugahara, Balaam yatuuka mu Parliament n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza ng'ensonga gy'agenda otandikirako ye y'abaana ba political prisoners abagenda maaso n'okubeera nga basibwa. Era Balaam n'alyoka ateeka loop ku nninga kw'oteeka omukulembeze wa NUP Kyagulanyi Ssentamu ng'agamba nti muleete lisiti y'abaana abo. Impaka lwe baleeta lisiti n'abagamba mukwate musayininge. Abantu ba NUP n'abakulembeze ne bagamba ffe ekyokusayininga nga mutukkirizisa nti emisango gye mwateeka ku baana gyegyo apaana tetujja jjikiriza okutuusa nga Katonda lwakiri asaze amazima. Kooti bwe baba bagamba nti ekitongole ekiramuzi kyetengeredde nga kyo bagende maaso n'okubeera nga kale batta abaana bano. Bwe baba bagamba nti emisango baagizza nti bakwatibwa n'ebitemu na biki then baleeta obujulizi. Ssemateeka wa kuno alagira omuntu okumukwata mu ssaawa 24 agenda mu kooti ne tubalabyeko abamala ne wiiki 2 nga tebatwalibwanga mu mbuga z'amateeka. Fayini bano batwaliddwa ne bagenda maaso n'okubeera nga baba trying but mu kooti z'amagye ekitakkirizibwa. Then n'ekirala emyaka 4 nga balemereddwa okuproducinga evidence erumika abaana bano. Olwaliro Folofiga yavaayo n'aleeta akatambi imbunga abaana bamukaabirira nga bagamba nti owaayi tuyambe famire zaffe ziri mu kudaaga ffe tuvundira mu kkomero tuyambe abaffe. Presidential advisor Folofiga avuddeyo n'ategeeza nti yabuuzizza Olivia Lutaya n'amugamba mbu Olivia yakoma mu siniya yakubiri nako Folofiga nti onaasobola kubeera mu gavumenti ya Kyagulanyi golooza singa aba akutte entebe n'agenda maaso n'okubeera nga akuyamba. Wana wennyini we njagala tuwulirize bulungi. Folofiga presidential advisor wakoma mu class ki? Eddie Kenze yeeyogerera ne kaakati ng'agamba nti nze nakoma mu P3 by primary by secondary senior 3 nali nsamba bulungi akapiira ne bantwala kale n'ensomasomakawo paka siniya eyokusatu sasula tula yakuno olw'ensonga nali siina paslip ya P7. Isn't he a presidential advisor? Is he worthy okubeera presidential advisor? Oh, Folofiga yourself, are you worthy to be a presidential advisor? Bineno Sheikh Chiti we yavayo n'agamba mutonzi waffe yasalawo waliwo ebintu ebimu
nga it has been God's will or a God's blessing omukisa gwa Katonda ne gukugwako sigezaako kunafuya muntu oba oteeka omuntu yenna wansi naye twagala tutunulire in all aspects. Waliwo ebintu ebimu ebijja by luck ne wabawo ebijja nga bitegeke si buli asoma nti ali bulungi. Tweyongereyo. Dean Lubowa Sava ono yavayo n'ategeeza nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Nyanzi owokusatu anvudde mu mutwe bagenda maaso n'okubeera nga bagula ettaka ly'ekibiina kya National Unity Platform wetudde nti ebyo byabwe era teri asobola gamba nti ekitobe kino kyabwe. Ono nno azze agenda maaso n'okubeera nga alwana nnyo ne National Unity Platform. Yavaayo n'ategeeza nti Joel Ssenyonyi LOP yali ya 1.7 billion miliyoni 107 nga zino nno zimanyikiddwa bulungi ng'era omuwendo gwe gumu ogwaweebwa ba commissioners abaana okuli Mathias Mpuuga Nsamba ne banne 1.7 billion. Okusinziira ku munne Katumba bwe bali bakolaga nti omusajja mukulu ono yaweebwa ddiirwe no singa asula National Unity Platform ku ttaka wakuweebwa ekiwagu ky'ettooke. Eyo si gye njagala okugenda. Olwaleero Fulufiga atadde akatambi ng'alaga nti Dean Lubowa Sava ali wa Jerusalem Sale alinze kumusinkana abeeyo kyamutemerako. Then bw'obanga wali ovuma bali obagamba nti nno bali enguzi omulangidde okuba nti balya ssente z'abali b'ebisiyaga, then olwaleero okola kyeggulu. Bangi abacriticizing Kyagulanyi, abacriticizing opposition, abacriticizing Kizza Besigye, naye nga they go directly to Gulu to pick huge sums of money. My God, my friends, you go and pick bulky amounts of money from Gulu, from President Museveni, and you end up coming back to Kampala and start criticizing people who are saying we are fighting for Ugandans, who are saying we are fighting for our freedom. It's okay. For you might be okay. Nembera gy'oyitamu. Naye lowoozaako ku oyo omuntu ali wansi anyigirizibwa ali mu kkaaba ng'essaawa y'olwaleero that person alaakinga n'ekyokulya nga takiyina. Ng'omuntu oyo omwana we bamusibye ali mu kkomera amazeeyo akabanga. Dean tumuteeke ku mabbali y'omu ku abo abaabika kabaka era nayo kukola ne program Namulondo eyuuga. Kabaka taliye Mmengo, talamula Obuganda, temwamulabyeko. Guys, bannayuganda mubeere n'eriiso George naddala nga tugenda mu kaseera kano akayinza okuba nga akakazigizigi. Golowooza okujoyininga NUP okubeera PR waayo, does it really give you audacity okuba nti ofuna sente zitegerekeka? Ekyokubiri oli musiyazi. Eno Kirei muto gitaddeyo lwakuba mu bino bya defamation. Weekwese mu bya busiyazi kubamba kuba enkya n'eggulo. Ekyo naawe okimanyi. Gwe walayi ngenda kuvulunga mu bisooto. Eno wazannye n'ambizi. Ampeta Lubowa ejjembe. Litambula lyogera. Gwe! Ng'eggwanga lya Amerika lyakavayo okulabula Uganda nti waliwo obutujju obuyinza okubalukawo mu ggwanga lyattu Uganda. Gavumenti n'ebitongole by'okwerinda bakola kinene okubeera nga at least beerinda embeera ereme kubeerawo. Naye ate poliisi bwe beenoonyereza munnaye n'atalina musango emutwala. Tuteekawo ebyo tubiteeke mu quotation bwe tuti. Bizonto bano baavaayo ne bagenda maaso n'okubeera nga bayombagana n'okwawukana nga si kirala ekibaawula wabula ze nsimbi za Jerusalem Sale zeyakwata n'abawa ne bavaayo nababyagana okutuuka audio we zaaleekinga. Kankwekwe no audio giwulirize tweyongereyo. Audio eno yagenda maaso n'okubeera nga eleekinga. Shani yali producer obwe n'abagamba abanywanyi ntutte channel yange era ne bw'oba olaba baatandika channel empya. Olwaleero nabo be bamu ku abo abataakyasuula kuyimirira ku magulu gaabwe abiri. Otandika ng'oluusi ekintu ng'omanyi
ojja sobola okukiyimirizaawo n'okubeera nga okitambuza. Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine bangi ababadde ku lusegererwe, full figure Jennifer Nakangobi, Franka Gashumba y'omu ku abo ababadde kokko naye naye nga kati be basinga okumuvuma. Basajja Mivule be bamu ku abo abakyasinze okubeera nga bayisaamu Kyagulanyi eggaali. Balamu yakwata n'atwala omusajja ow'e Masaka bamuyita Kateregga kansala, n'ayambala baleti ya Nuupu ezimu kwezi ezisibiza abaana nga bagamba byambalo by'amagye namutwala mu State House. N'agamba President Museveni nga Kyagulanyi bw'abakako okugenda mu maaso n'okubeera nga bakola ebikolwa ebimenya amateeka n'okulya mu nsi yaabwe olukwe. Abaye Kateregga ali ludda wa? In a quotation, Ugandans, you should be serious. To journalism fraternity, bw'oba olina ky'owagira, oba oli wa Nuupu, oba oli wa DP, oba oli wa NRM, please try to be professional and ethical. Ky'owagira kiteeke mu quotation, kireke munda mu mutima gwo, then serve Ugandans otuukirize interests z'abantu n'ekyo professional yo kyesaba. Kiringa omusirikale ogenda okuuma abantu ate n'okuba bakube. Are you really professional? Are you protecting Ugandans? Or you're just acting weird? Okola bya kiralo. Ugandans, you are a Ugandan. Ne bw'oligenda ku kye y'emyaka 10 olisigala oli munna Uganda. Ne bw'oligenda wa olisigala oli munna Uganda. Era ensi yo erisigala ekwetaaga. Lwaki sibata mbaagaliza nno bye munjagaliza banywanyi mubeere bulungi. Ndowooza mu ebyo tufunemu ebyokuyiga, twagale nnyo ensi yaffe, twagale bannaffe, bantu bannaffe nga ffe bwe tweyagala. Awo ensi ejja sobola otambula obulungi. Mbaagaliza bye munjagaliza. Nze Deni, omuntu asinga okwagala profession ye ey'amawulire. Era kinnuma okulaba nga bangi bagizannyiramu ne bakola ebyo oba oli awo ebitajja mu profession eno byekola nabyeyina kuba. Lecturer wange omuyambuza ekibuzo nambuuza byatandika ddi nga munnamawulire bw'ogenda okola story osooka saba transport. Nange nkibalekedde bwe bakuwa omugaati oyinza okuddamu okuba gukuwadde. Bannamawulire muve mu luseke mukole profession kyesaba n'otuukiriza interests zaabo be muweereza so si ezammwe ng'abantu. Kale mbaagaliza bye munjagaliza mbatadde. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.